Amafuta okukuluma anti ova kunywa bifuta. Bw'oba ova kunywa bifuta era gulina okukuluma. Bw'oba ova kunywa bifuta era gulina okukuluma omutwe. Oyina ennyositi ova kunywa. Kiruma okuba nga kwata abatembeeyi okuteekerateekera ekibuga n'okirongoosa bigenda mu maaso. Naye ng'ate abantu abatunda ebintu bwe biti tebagambwako, tebakwatibwa. Gano mafuta ga nnyonyi. Kano akagoye kano koolaba kali mu mafuta kano gwe bayita ennyositi. Kakati akantu kano ennyositi omugaso gwayo gwa kutereka amafuta butafuumuuka. Laba okanula amaaso, laba. Tosaaswa tunula. Simanyi nange kyobadde. Sendaba okanula amaaso. Omukwano teguli ku bintu bikwatwako byokka, wala guli ne mu kiriisa ekigenda okuva ku lulimi lwo ng'otuuse mu bifo nga bino ky'ogenda okuteeka ku myoyo gy'abaana b'osanzeemu. Wagaguze mmeka gano? 10. Gundi ava kunywa biki Benja? Benja ava kunywa biki? Benja ava kunywa mafuta. Benja mafuta ogagaza ki? Gegamukupa n'aba bw'ati. Aganyweredde wa? Azanywa mafuta. Benja, bw'onywa amafuta batosobola kwogera. Kati amafuta ogagaza ki? Laba kye gakufudde, tosobola kwogera, tolina ky'osobola kukola. Kiki ky'owulira mu mutwe? Amafuta gali wa? Kebeka amafuta kiri omwo mu bbaaga. Kale kibirizi kyaki? Owa, ekibirizi kyaki kyanjaga? Owa, Benja, walidde emmere? Walidde ddi? Saameka? Kati amafuta, akakebe k'amafuta kaliwo? Kozonyo. Akakebe kasudde? Kaliwo akakebe? Akakebe kaliwo kanyweramu amafuta? Kandabe? Kaliwo akakebeko? Kandage akakebeko? Benja naawe olimba. Onywa otya amafuta atuuka kweyoola eva ntuyasobola nakwogera wenna totegeerekeka. Kandabe? Olimba naawe.
Ngeno gyokamu. Kakati kandabe. Nalo wagaguze mmeka gano? 10. Muno baga kuteredde mbuteezi. Kale. Benjo chimanyi amafuta agagenda kutta. Bado chimanyi. Ndaba wokanuda amaaso laba. Tosaswa tunula. Simanyi nange kyobadde. Sendebo okanula amaaso. Emere eyidde. Ebyokukola oyina kubanga bw'oba osobola okukola ki bw'oba osobola okugula amafuta gano kiba kitegeeza ebyokukola oyina sente ozifuna n'ozinywamu mafuta ate bwe nakuleeta wano waddukawo obubbuzi. Kwati ono Benja ayitaga kulya mmere ono. Benja bw'anywa amafuta alya emmere. Kasana ziwaguzeemu zino wazijjeewo. Ziwaguzeemu gana amafuta gano. Era bufaana naawe n'oddugala. Benja olimba naawe. Ate nze nkulabe nga toli wa bulijjo kubanga ozze we nawe okanudde amaaso ndega Benja bazze bakkuba. Kati owulira otya oba owulira otya ngo ganywedde oli omutwe guzitowa owulira ki? Ati ndaba weesise wenna gakusika. Ate muzeeyi yaŋŋambye nti bw'oganywa obanga zzolo oba yakwesuula mu luguudo gagenda kusuula eddalu. Tosobola kufaana bw'otyo Benja gw'omwana yali ateredde. Laba bufaanani. Ekati ennyusi eri luddawa wala gy'okozesa wedde onywera kuno direct. Ennyusi eriwa? Omutwe gukuluma anti ova kunywa bifuta. Bw'oba ova kunywa bifuta era gulina okukuluma. Bw'oba ova kunywa bifuta era gulina okukuluma omutwe. Oyina ennyusi kyova kunywa. Weetaaga kwebakamu. Oyakola ki? Kati omufuta onywa gaaki? Togasobola amafuta gaveeko jaffa. Owaayi bw'anywa amafuta aba bw'ati buli kadde. Bw'ati bw'aba kimuwalako bbanga ki? Lunaku lulamba aba bw'ati ng'aganywedde. Lwaki onywa ekintu ekikumalako emirembe Denja? Wadduka ewaka wajja nodduka ate nobba ebintu byonna nodda ku luguudo. Laba life gy'olimu. Laba life gy'olimu.
Zadde ebintu bye tuba bigamba mulowooza tuba tuli mu comedy, mulowooza tuba tulimba. Ebintu ebisinga twetaaga just kwebeereramu nga ffe abazadde n'okutegeera nti ensi yaffe kikulu nnyo, esinga ebyobugagga, esinga omululu, amatiribo nale ebintu bye tulwanagana nabyo okufuna mu nsi. Kati omwana oyo Benja omu akafaananyi ng'atambulidde mu bulamu buno, obulamu bwe bwonna obw'oku nsi kikyasobola okuba mu myaka 5 okuva kati. Mwana muto kyekyaga ka biscuit. Kale genda ojje wali ka biscuit shedizi. Bakwa ku biscuit Benja. Ayagala ki? Kikyowulira? We panado ow'omutwe. Akakkana atya aba bw'ati paka bwakakkana. Buli bwakola ki? Ega mugwa akatereera. Benja gwe Katonda singa tuyamba ne tumaliriza ettaka lyaffe okuzimba mu foundation yaffe, tetaka kuba mu kibuga, wetaaga twala ekibuga n'okiviiramu ddala. Wakati wano tukutwala wano otolokawo ate n'oddayo. Martha, muganda wo mulabi ali wano akuba mulanga ava kunywa bifuta. Ani? Mumusanzeewo ewali ani sikini azituta atya? Sente za Benja bazitutte. Ani azitutte? Sente mmeka? Nze naawe tusobola bikyusa. Nze naawe tusobola okubiwa akadde singa tusalawo. Era nga bwe kiri ku sayidi endala nti nze naawe tusobola ddala okubyonoona. Era nze naawe tusobola okuba ensonga lwaki byonna byayonooneka. Tuli mu ggwanga eryajjula obulungi. Era Katonda ndowooza lyawumulizaako okwagala kwe. Bwe tudda mu mbeera ezandibadde entuufu, ensi n'ensi zandibaze zikuŋŋaana okuva mu mawanga gonna okujja mu nsi yaffe okwerolera ku kisa, okwagala n'eddembe Katonda bye yakozesa ng'atonda ensi Uganda. Naye olw'okuba waliwo bye tubuusizza amaaso, efuukidde eddala embi era ekyennyinyaza, nga n'abamu nno mikwano gyaffe mu mawanga amalala bajja muno basooka kubaako na lessons babasomesa nti bw'otuukayo abeeri bali kino ne kino ne kino, wadde embeera y'obudde ennungi okuzaama. Tetwagala bikubuzeebuze n'abantu baamu. Kikyentegeeza mu ekyo abaana bwe batyo be basula mu nsi Uganda tutadde nnyo amaanyi mu bintu bingi nnyo, kuzimba amabaala n'ebirala omuntu byasobola okugendamu n'awummulamuko olwo n'eddembe neri mu Bugaana ne twerabira omwana w'eggwanga. Kyannaku nti abantu abavuddeyo okutambula n'abaana b'eggwanga abamu bafunwa bulala ate munanga abamu engeri gye bafunwamu yeeyo gye bali entuufu. Ekyo ne kiteeka embeera z'abaana b'eggwanga n'empangaala zaabwe mu nsi yaffe mu matigga, okumalira amaanyi mu kuzimba enguudo, amatiribona, okuyooyoota ensi, okugyera,
kuzimba amahoteri ag'ebbeeyi n'ebirala tebijja kukola makulu. Ekinaakola amakulu no kijja kuba kimu, ng'engeri gye tuteeseteesemu omwana w'eggwanga, kubanga oluguudo olwo yagenda olumaintaininga, bye tweze yagenda obikuuma nga binyirira, n'ensi yagenda okugyongerayo nga yattende kitenkanika. Amafuta, ebiragalalagala bibasenze bibamalawo. Omulimu guno ogw'okukyusa endowooza z'abaana b'eggwanga n'okubayambako okukula si gwa muntu kinnoomu, gwandibadde gwa Kiganda. Naye olw'okuba nti gulimu challenges nnyingi, tumaliriza ffe abamu abeesowoddeyo, twerabidde bannaffe abalala abalinda okwesowolayo enkya, ne tugamba nti nedda ekimala nze kanneesowoleyo banansanga, ne tutandikira awo. Bannange bangi abantuukirira ne bagamba ffe twagezaako, ebigambo ne biyitirira, twagezaako obulumi ne buyitirira, twagezaako ne batuliisa ne bye tutalyanga, twagezaako naye nga tebabitegeera. Buli kadde amaloboozi ago googerwa, naye gwe yagezaako ebigambo ne biyitirira n'obisuula, okakasa abaana ekyo kye beetaaga, oba beetaaga kulemerako okwo. Sere bisinga tewali mulimu gutali mu bigambo, tewali buweeza butali mu bigambo, tewali nsi etali mu bigambo, tewali sekita etali mu bigambo. Katonda bw'atyo bwe yatonda ensi, olugambo lwe lunyumbisa ensi. Bwe balukolako luluma, naye ate bw'oluli awo wali gwe balukolako naye luyinza okunyumira. So tukikkirize nga bwe luluma nga balukozeeko, era nga bwe lunyuma ng'oluwuliriza, byebyo bitasobola kuggwa mu nsi. Naye ky'ogamba obugambo bituuse mu mbeera eyo twerabiza nti waliwo obuvunaanyizibwa bwe tulina okuteekinga on. Ebigambo bitutuusizza ku level edduka obuvunaanyizibwa bwaffe nga ffe bannansi abalungi. Vidiyo eyo ya Denja yajja wano ndwamujja ku luguudo, najjakokko wano nga bweri enkola yaffe. Though si buli ajja wano nti asigalawo, abamu bajja nabba n'agenda, abalala bajja n'abeerawo ne tumuta, abalala bajja olw'obutakkaanya bwe bafunye ne bannaabwe ne badduka. Ensi era bw'ekyo bweri. Bwe yazze nno olwaleero lwalibadde lwanjawulo ku ngeri gy'abadde ajja, mbadde nkiwulira buwulizi, mbadde sikirabangako era sikyerabirangako, wadde nga mbadde mukwata n'obujulizi buno. Obucupa buno ng'omusanga nabwo n'omugaa naye kati amafuta nedda kati ku luno ate yazze ng'anywedde nga n'obujulizi abuyina. Ku Benja gwe gwasoose, naye ate baganda ba Benja bangi abajja wano babamweyembeera, gabakuba ne bajja, anko tuwe kamere, anko bwe batereramu nga baddayo. Twogera bye twogera nga ffe nti naye amafuta mabi, naye tekikoma okwo. Tekikoma okwo, buli bw'oyogera nti amafuta mabi n'obirekera awo, era munnaye tomuwa oba tomuwadde buyambi. Kale ekigambo kino kiyinza okuba ekikulu, naye ate ku myaka gy'ayinza obutakitegeera. Obuyambi bwe twetaaga bwa kujja Benja ku kkubo, n'abantu balinganga Benja ku kkubo kubaleeta mu bifo nga bino. Ebifo bino biyuuga, binaabawo bitya nga n'obusobozi bwawo bitini. Obusobozi butini ekitenkanika, emmere, ebyokujjanjaba, ebyensula byonna bawe bituuka n'oga nti bangi ab'okujjayo, naye ate bino bifuuse ebizibu. Gwe bw'oyimirira n'ova n'oyimirira n'ebifo nga bino, ebirooto ebituukirira, abaana abo bataasibwa. Nti bagambye mwabadde bangoberera buli kadde lentakera nti kijja kuluma nnyo okuva eyo olira nti olyokka oli safe, ojja okuwummula. Omwana ataddeko ebintu bino ku mutwe oba akuze ng'abikozesa, akuba omutayimbwa akutte, naye ng'ekituufu abadde ayagala kubba ku kakuufu $100, 50 oba 10. N'olwokuba twamugayaalirira, bino byamufuula omuntu ateegombebwa. Olwo nno obuteegombebwa ne muteeka mu nsi eyamuyigiriza obubbi ettemu n'obulyake, paka bwatuusizza ku muntu oyo amusaze mu maaso obulabe oba ku ggwe. Nze nsuubira bwe tuvaayo ne twekwatira mu mbeera eno, ewatali kusuka kulinda muntu mulala, tusobola ogimegga. Tusobola. Problemu eriwo eri emu nze gye ndabye,
y'Abannayuganda kulowooza nti okwenyigira mu buweereza bw'okukyusa ensi yaabwe balina sooka kudduka eri bazungu. Wadde nga n'abakirowooza batuufu kuba nkirozezzaako nze ndoozezza kutambula ne Bannayuganda mu kaweefube ono abamu nti Bannayuganda abamu beesuliddeyo nnyo ogwa naggamba eri ebifo nga bino ne badda ennyo ku ŋŋambo eri ebifo nga bino. Ekyo nno kya bulabe nti Munnayuganda omu agenda n'akusindikira kiro ya kawunga emu n'agisindika wiiki 2. Wiki yokusatu n'omugamba nti akawunga ako kasindise ne mbadde nsaba ojjeko ne ku ground w'osindika akawunga olaba akawunga kano katuuka k'osindika katuuka bw'okasindikira gye bali oba kompyuta eba editinga. Kakati omuntu oyo bw'omuyimbirira nnyo nagaa nedda nze ntola butozi nsindike mwabamanyi kye muba mukola oba namugamba nedda naye n'okutuukawo nakyo kirina engeri gye kikwongera okumotivatinga n'okulaba ebigambo ebitambulira ku buweereza nga buno ddala bituufu oba si bituufu. Naawe obutuuka ku soosi obaako n'engeri gy'obikkulirwamu. Embala y'okuba bize butaagala kujja mu bifo nga bino bannaffe abasinga ebalidde. Naye ate ogenda okuwulira mu myezi 2 nga yali aweereza akawunga ag'abaŋŋamba ebifo ng'ebyo bibaamu abantu abayaye bangi. Akawunga ako kiremu gye nali mpeereza nedda kasinya kuddamu giweereza kuba baŋŋamba nti abantu abakola obuweereza buno mu Uganda abasinga bayisaawo byabwe. Nadda ku kiri nti gwe lwaki osindika obuyambi mu bifo by'otatuukangamu. Okutta emitwalo 2 ogisindise mu kifo ekigamba nti kirina obwana bwa Katonda bwe kiweerera bwe kikyusa bwe era bwe kibudaabuda. Lwaki tulekamu akakaaga n'ojjakuko mu kifo ekyo? Baana ba Katonda abali eyo okusindika akawunga n'omuceere ne sukaali mu bifo nga bino sapatu n'ebirala si kye kyenkomeredde. Ekyenkomeredde kiikino kwe kutuukawo. Omukwano teguli ku bintu bikwatwako byokka wala guli ne mu kiriisa ekigenda okuva ku lulimi lwo ng'otuuse mu bifo nga bino ky'ogenda okuteeka ku myoyo gy'abaana b'osanzeemu. Tunatambulira ennyo ku mbu tugenda kusaanyawo ebifo ebyandibadde eby'omuwendo kubanga ate ndabye mu buweereza buno ate abantu ababukola mu butuufu bwabwo ndowooza n'ebigambo byabwe biba bitini. Abantu ababukola nga babuwagika baba smart nnyo baba organized nnyo baba ate abantu ababukola mbalambuddeko nnyo ng'olaba oli alina abaana baguluba nabo bambi abamu bamaliza bafunye n'ebirwadde ng'awulira ayagala nnyo okuyamba. Obuyambi butagadde abamu n'ofoosinga waliwo neyandetera n'abaana wano nanga mbadde nsaba mbakuwe bwana bwali 10 ti munange ye yali yabufuna nga abusomesa nga wabigiriza n'amafuta n'amazina nga bwabigiriza n'amazina okuzina nga wabusomesa kati yalemererwa era natuula wano wennyini we natuula wano okumubuulirira ngaga abaana bannemye ne mugamba kiki nambuulira ne tuyogera twayogera naddayo taddanga ndowooza usanga yafunamu naye kikyentegeeza nti abaana nga bano kisukkako kawunga ku sukaali ne ku ndowooza z'oyina eri ekifo kino naawe kennyini kikwetaaga nti gwe buli bwojja wano ngamba nnyo abantu mikwano gyange nti nedda jangu wano teweetaaga kwetikka kintu na kimu nkiddamu. Bw'oba ojja kulaba Ongukyate Foundation teweetaaga kwetikka kintu na kimu wadde be weetikka kikola amakulu nakyo naye ne bw'oba toyina jangu obeeko n'okulaba obulabi abaana bano nga luwa omuntu abakyalidde ku bo kijjuza emmeeme yaabwe kikyusa obulamu bwabwe. Abaana bangi abali mu mbeera denja gyalimu ku street eyo bangi ono tukwatiddwa omukisa nti mufunye ne mubalagako abaana baffe bino bye bayitamu. Kiruma okubanga okukwata abatembeeyi okuteekerateekera ekibuga n'okirongoosa bigenda mu maaso naye ng'ate abantu abatunda ebintu bwebiti tebagambwako tebakwatibwa gano mafuta ga nnyonyi. Eno eri mu mafuta kano akagoye kano koolaba kali mu mafuta kano gwe bayita nnyositi. Kakati akantu kano ennyositi omugaso gwayo gwa kutereka amafuta butafuumuuka. Kakati bw'agajja muno agagulira muno mu kakebe kano bw'agulira muno mu kakebe kati n'addira akakebe kano ak'okubiri n'ayiwamukko
mukana akantu kola bakagoye akalimu kati akagoye kano kagakuuma obutafuumuka kati bwasaanukula wano ng'anuusa era bw'ati bw'aba gakuba ne gamufulira ddala zola baakikoze era bw'akikola ebbanga amaliriza talina bulamu n'entegeera yekyukira ddala agwira ddala eddalu n'afuukira ddala mawube. Abaana bangi ab'oku nguudo bali wano singa nga mikwano gyaffe ekiteekerateekera ekibuga bwe giteeka amaanyi ku batembeeyi abakyafuwaza ekibuga balinnya mu muddo n'abalala eyo na achievement y'amaanyi okuba n'abantu abakwasa amateeka abalinnya mu muddo abatembeeya abalemesa abamaduuka abasasula lisinsi ottunda n'ebirala abakwasa ne babatangira obutakola kintu ekyo singa nga bwe bakikola bwe bagendako kkona embano abaleeta amafuta g'ennyonyi mbaana kubanga abaana bano bagagulira ddala mu bifo gye bawangaaliramu era ebifo ebimanyikiddwa nti kino kitunda mafuta kino n'abantu abawangadde ebbanga nga bo kye bakola kyakulalula baana bo bakuse famire zaabwe n'embuto zaabwe. Singa nga mwe bakwano baffe abakikola bwe muteeka amaanyi kwabo abatembeeyi n'abalala singa bwe muteeka n'amaanyi ku bantu nga bano kubanga omutembeeyi anoonya mmere ya leero aba yeewaza okubba n'okutta naye ate ono ayonoona nsi yaffe ey'enkya byonna byonna omuddo gwe musimbye abaana bano abayonooneka abafuuka bazole essaawa zino be balina okugumentaininga nga ffe tuvuddewo kakati nayo tunaagusimba tutya abaana bano nga tetwabategeka nga baasigala ku bintu bino ebyabakuba ne bafuula bazolo bwe tulivaawo bajja kugulya ng'embuzi. Twongere tusituke tukwatireko obuweereza nga buno buyimirire. Twetaaga amasomero gaffe school fees tumalawo amasomero matinya agatutegeera era nsaba Mukama n'ekyo nkirabe ekola Bon Charity Foundation ekole essomero lyayo eritali lya mikono ebyo tubiina wano naye tukole essomero wakiri okuva ku baby class kaloba ku P1 paka ku P7 ng'omwana gwe tujje ku street wakiri tumu education primary education ya bwerere nkiwulira muri nze nkiwulira muri sira nnyo okwogera ku kintu kye sitawulire kyo nkiwulira nti tusobola okukola essomero lyaffe okuva ku P1 paka ku P7 ne tubanga sente zetuwa buli ttaamu ez'essomero zetunoonya tusobola zisevinga ate ne zikola ebirala wakale ne tubagulira emmere naye nga tuli assured nti tugenda kuba limited obwana bungi obujja wano nga bwagala okusoma naye olwa school fees ezinkuba buli kimu ne mugamba mugende sijja kubasobola tufune essomero lyaffe tusobola obuyigiriza okuva ku bino ebintu n'obukuumira mu ssomero n'okububangula watali imitation. Gwe mwana wa Katonda ali eyo singa otuyambako akawunga koyina akaceere koyina kasabbuuni sapatu ne essentials zoyina n'ozireeta mu bifo nga bino abaana bano bwe bajja ate bajja kusobola kuddizibwayo ku luguudo olw'ebyo bikozesebwa okuba ebitini kuba bijja kubaawo tujja kuba tusobola okubataasa mu bungi temukoowa. Tusiige ebisiige ebifaananyi gwali oyina omwagalwawo ebisale bisinga okusaba kumenya nze kumenya nnyo bane kumenya naye bw'otuwa akalimu ne tusiiga omwagalwawo ne tumubudaabuda ne tumutetenkanya n'omuwa surprise tusiiga omuntu nga bw'ali mu paints era tukikozesa ngalo olina birthday gift gy'oyagala okuwa omwana w'amaze okusoma oyagala muwa kirabo baawo anniversary baawo akubye embaga baawo agenda mu mbaga baawo oyagala musiima mukazi oyagala musiima maama oyagala musiima twetire ekifaananyi kye tukisiige akasente ako tufissa ku bisiige ebyo ke kaddukanya ekifo kino kusasula bills rent amalagala amalwaliro okugula ebyetaagisa so nga tetunadda ku kiri kyakusaba ate wano era osobola otuwa akalimu nogaa nti nedda kulwa omwoyo oguli mu kifo kino kambawo akalimu babeerewo osobola okubeezaawo obubeereza buno nga tetulina nnyo na kwegayirira nnyo okusika muguwa tusobola okyekolera omwana oyo muto myaka 14 bw'atyo waafaanana ebyo bino bikyali biwero singa nkulambuza gye bava lumu jafunayo time tukyalekoko David lumu tujafunayo time tugerekoko mu Kisenyu ne mu streets endala myale abaana gye bava tulageyo abantu ebisale bisinga olaba ebifaananyi by'abaana bano oyinza n'okuzira okulya emmere biyinza okukulema problem
gwa investinze sente mbaana abo bonalaba abaana bano oyinza n'okutya okuleeta omwana we Uganda baba tali Uganda bw'aba ali Uganda nenga ali mu kikomera oyinza n'okutya okumuyingiza mu kikomera byenyenyaza bikaabya. So mbadde nsaba twongere okuloota tuleme kuggwamu maanyi tulabe ng'emize gino tugigoba mu ggwanga lyaffe tukisobola ne bwe tunaateekateeka tutya hotels ez'ebbeeyi nga tuteeseteese baana bajja kumenya batusange mu hotels ezo ez'ebbeeyi batuttire omwo ne bwe tunaateekateeka tutya enguudo ez'ebbeeyi okusimba omuddo ogw'ebbeeyi okulemesa abatembeeyi okutaayaaya okulongoosa ensi yaffe bwe tulifa be tuligireseemu be tuligirekamu abaana baffe nga twabagayaalirira baligifuula ekitagasa. Ensi zonna ezonoonese bwe zityo. Baana abaagayaalirirwa, baana abavangayo mwaba bamalamu amaanyi ne mutandika okubateekako ebigambo abatali strong nnyo babisuulawo. Ffe abali strong tubibeeramu kuba tubibadde ebbanga lyonna. Nate waliwo bannaffe nga bakola bulungi emirimu, obuweereza babukola bulungi, beesigwa, buli kadde bafaayo okumanya. Munnange olw'ebigambo nagamba naye Rabongo mpeereza kanneesonyiwa obuweereza buno. Ngenda kufa, ngenda kulwala. Nomugamba nedda ziba amatu. Naye nga bwakunyumiza ebintu nga naawe amugamba oziba amatu weewuunya. Noga waaye. So, supporting ebifo nga bino. Naye waggulu w'okusupportinga ne wansi w'okusupportinga naawe asupporting ebifo nga bino weerera kaana mu kifo kino jangu okyaliwuga nti omwana gw'empeerera abeera wano nemyamukko naye gyali kifo kino kifaanana kitya kiri kitya kirinyanga ebifo ebirala oba kyawukanamukko. So ze kimwe Katonda agenda tusobozesa okuwangula singa tukkiriza nti n'olutalo lukyali mu ngalo zaffe era singa tukkiriza nti buli muzadde yenna n'oyo ne kugwa atasindikanga asigala akyali muzadde. Laba Charity Foundation wensinzidde leero era ku MR Live kwempito kutuukako weebale nnyo gwe mwana Katonda ayimirira n'obisheyalinga bino ayimirira bino n'obirabamu ensa era ayimiridde naawe buli kadde obutakoowa ayimiridde naffe buli kadde obutakoowa. Buli bw'oyimirira otuwa amaanyi era ofuuka amafuta mu magumba gaffe. Tukyalireko tokoowa gw'alina enjiri naye bumanyi kufumba osooga nti kanje nfumbeko kko n'abaana bano naye bumanyi kwokya nnyama naye bumanyi kuzannya kaludo naye bumanyi kusoma katabo naye bumanyi kutuula ogenda osimayiri nga n'oseka busa sinomanyi kuyigiriza abaana kuwoza eyo nayo charity. Osooga nti nedda nze kangende mu Charity Foundation njigirize obwana okuwoza mbeeko nabo buyigirize okuwoza buwoze eyo okuyamba. Tosooga nti okuyamba kwe kupokera abaana akawunga abaana nedda ekyo kya bbeeyi kuba oba obuyambi okukula naye ate balina okusoma. Muwaata mutya mwogera mutya n'abantu muwoza mutya engatto. So ebyo byonna bikulu mbaagala nnyo mwebale twagala mwebale tukkiririzaamu era mwebale kulaga nsi nti enfaanana enkulu obuwanvu obutini enanaagira obutananaagira obweru n'obuddugavu tebirina kugamba tebirina kye byongera ku nneeyisa ya muntu wabula ekyo kyalina ku mutima ne mbwongo n'omwoyo gwe bye bikola buli kimu. Tetujajinga abantu lwa bumpi lwa buwanvu lwa bweru lwa buddugavu nedda mwebale kulaga nsi nti tulina bajajinga lwa bikolwa byabwe na ntegeera yaabwe kulatuna n'ensi yange mweraba.